Bwe nayita omwana oyo nga tubeera tunyumya omwana we n'atuyamba n'ajja alwala obulwadde obutaategeerekeka. Waŋŋamba awo. Tiwalala obulwadde obutaategeerekeka. Mu kutambula ennyo nga kiraga nti waliwo something behind. Ne mugamba onaabeera otya mu kalina ng'omwana we yafa nga avudde entalo za kalina. Ne mugamba nsaba okkirize bako kyonna kye basobola okukuwa mu mirembe osobole okubeeramu n'omwana wo nga tolina muntu gw'osuubira nti kati kayise mu ddiiro oba aleeta butwa. Ne mugamba tojja kubeera happy olw'okuba ayagala nnyo omwana we yakkiriza Nambwayo okuva ku kyapa kya Suna Ben. Bamuwe buli kimu kye bamuwa, bamuwe kyonna kye bamusobodde omuwa. Naye nga ye yali alemeddeko. No, ye yali alaba nti okusinga ku kye yassaamu tewali nsonga lwaki akola ki. Ate ejjuke ate ffenna tetwaliyo. Nagenze olaba Nambwayo ng'ali ne Haji Ketti Kavuma agamba nti omukyalo oyo kale amusonyiye. Ate agambye okuba nti asonyiyiddwa namulabye ng'azzeemu ng'agamba nze ansonyiwangaani. Teri mu nsi ekintu kibi nga mukazi kukulanga mu ssiru kisinga obubi. Ku mulembe guno fe abakazi abakulu ffe tusinga obusiru. Kubanga Mary ne Suuna beegattangana ne balina n'obujulizi bazaala n'omuki n'omwana. Kati oyo Namagatolo ali wakati awo ayombangani. Oyo agamba omwana si wa Suuna. Nga yaani. Notunuulira abakazi abakulu n'abasajja abajja n'emmere eyo kya. Mbu tulina audio stupid. Kati Namagatolo kinabye kiranga kigamba mbuze nagamba gundi tatuyita mu kisenge kimu gwe obusungu obujja ku ki. Ng'omusajja gwoyogerako wange n'omwana gwoyogerako waani. Gwe wanyiigira ki na kibize ekyo. Oyo omukazi akulukusa amabeere bw'abanga gakumukulukusa gato nga tazadde babe ayonsa abasajja ave ku mwana. Kati gwe olw'okuba nti tokyalina nsonyi ensi yonna ekwebaseeko oyagala buli kintu ojja okikole ki. Tojja kutiisatiisa wano muntu n'omu. Nyina abanene koma. Kyogamba bwe yali asinga n'abaana ye Nambwayo yamuyambako anti yali ayagala kubeera w'amaanyi mu kibuga. Yasingayo n'abaana. N'agenda ku musawo n'asaddaaka ye ekyo. Kati lwaki addira obusungu bwe nga yali ayagala kubeera w'amaanyi abuteeka ku Nambwayo omwana omuto. Yasingayo n'abaana. Abasawo abakazi abantu bangi bana balina amaanyi nga bana bye baasinga. Wano tulina omuyimbi ataziika. N'abaana nti mumusingayo tozaala. Sigamba nti bamutunda tazaala nedda. Yali ayagala kubeera w'amaanyi engeri yali ayenda ku buli ajja. Mbonga gwe balaba mu ekibira ky'ekibuga Kampala. Emyaka nyukana gimugamba weebale waloga naye kati okuze. Tulako waki? N'abaana asogijja. Yawunzika afunye ekisiraani nga kiswa radio ne TV. Olwo asobezza eddagala. Kati n'abaana gyagisinga. Takyasobola kuba n'omusawo yafa. Manyi waliwo figa z'abakazi abatategeera nga ngenda zikwawulira era nga bw'omusanganga. Mbeegendereza nnyo nga buli mukazi yakula bw'ati ategeera kitono. Kali nja kulaga ebinnamagwatalo ojja kubiraba. Ngenda bikulaba ku simu yange tumaze olikoodinga. Ebintu babitambuza mbudde era sibafunangamu buzibu era buli kimu bateesa obanga ssente zo teziwera bo bennyini bakutopingirako ku ssente n'obasasula ng'ebintu bituuse wano era bakola omulimu gw'amaanyi mu buli mbeera era tukubiriza abantu bonna bakolagane ne kebbi ye muzeeyi. Edduuka lyaffe lisangibwa ku nnyumba kubwa namba ZX 170. Ebyaffe tusuubula plane jaze za plane ne kirabu. Tusaba bakasitoma mujje mutuwagire ye muzeeyi. Ffe aba Kebbi Time Logistics tubatuusaako kampani eno ereeta ebintu okuva e China ebaguliza ebintu China yeno Cargo ennungi esangibwa ku French Plaza level ey'okubiri edduuka 5 era tubasaba mwenna mujje mutuwe business tubakolera ebintu ebirungi tusendinga ssente China tubaguliza ebintu bw'oba oyagala ogenda e China tukutambuza tukuguliza ebintu buli kimu bwe n'otusangayo era tubasaba mutuwe business Cargo ebintu bya Cargo mu bituwe eya Cargo tubasaba mutuwe business tusangibwa wano ku French Plaza laptop number 5. Naye gandi erinnya lyo liremedde. Erinnya ndiremedde kuba olina mukazi wo. Ate batuba twogera nga abantu abatalina magezi bajja wano. Talina magezi ala Nikolozi. Ate agenda kukola ki? Talina magezi. Oyo agenda kukola ki? Agambye embuto olina magezi nze munnaye ze n'olugambo tuli tuti. Ate agaki? Esaati nga mbadde sinabagirabako. Ogambye ali Nikolozi talina magezi? Ani yagigulidde? Muzeeyi. Basi tuwadde nga tugenze eggulu. Mwagenze eggulu. Twabadde mu DCC. Bannange kati oyise mu kamera nga tukola. Nasaba kuwadde essaati eggulu. Bannange mugamba mutya kansu nti muli bulungi ati wete tutandika ebintu bwe wetereze nnyo tebitereete binyuma
Kyovola babasoma abasinga ensi bamenye balowooza basoma balina otambulira. Mumweteekateeka. Please camera rolling. Stand up. Now shooting. Mukozi wano mu science tusema wetu tuti enense ekulumya enjala. Barukyajjukira na biology. Nze bannange ebintu bye nasoma byonna ekyakanyambako kiri kimu. Toyina kulya nnyo. Mu twasomanga mu biology tolya nnyo ate bw'olya tonywerako amazzi naye era nga nywerako sinaba kufa. Omusiru. Alenga gwe wabisoma nako. Kati ate gwe. Nze saasoma mbuli abaana bange babyogera ewaka simanyi chemistry. Nalongo oli wa senior ki? Siina de senior n'emu ku mutwe gwange. Nengere. Oli wa kirasi ki? Oba nakoma mu kya mukaaga. P6. Kati wa P6 gwali mu kuwonya abonya abantu. Mwe nakoma naye ate ne ntuula ekyomusanvu. Wakoma mu P6 ate nga natula P7 nokola P7 nate nenfuna obubonero 13 kati soko tubuulira ova otya mu P6 n'otula P7 musomesa wange yali Mansa Kayiwa yali ambirivingira bwe bali batuuza P7 nagaba mpe ne bakuwa na index number mama n'agamba omwana wange bw'anaagwa ajja kugaana okusoma kujja mutabanga tamanyi nti agenda kufa ko musomesa n'agamba nedda atuule tajja kumenyeka kasajja ko tagisomye ekyomusanvu entuula wagenda bugenzi ng'ogenda kukola bibuuzo nensoma bulungi nnyo nenfuna obubonero 13 first grade second grade wali obulako kamu biri mu first grade bakuba 12 kati P7 n'ogiyita era saddamu kusoma kwate mama wange era yafa mwogo omwaka wayitira P7 era saddamu kusoma n'okomaawo naye wali oyagala kweyongerayo nali njagala nsome kuba nze nali njagala okubeera nga ndi musirikale owaki ow'amagye bano babeera ne pisto nga kikyewegombe kyekyali kutwala mu basirikale kwatako ku pisto nanjagala nnyo okubeera omulwanirizi w'eggwanga lyange kuba nze njagala nnyo abantu njagala nnyo abaana njagala nnyo Uganda yange naye obusungu bw'olina gwe osobola okuwangala ne pisto nga tolina gisonga mu nsobola kubanga ate ebbanga agiina nsobola wali ogikutteko ebeera nnyo awo ewaka n'ogirabako obulabi bwe munyiigamu tebirina makulu ebyo jasife kati abantu abasoma embeera z'abantu nze divozi osobola okunyiiza naye nga nseka nenewa ansa ntotegeera bulamu ne bugenda mu maaso nedda soko kitereeze nedda nalongo soko kitereeze omuntu yenna bw'akola ekintu kyendowooza nti ne bunga bubongwa netategeera nga muleka nga ngamba oyo tategeera kati kinyamba obutayingira nnyo naye muleesi okujjako gwe mba nsiimye tyono kamupatane tufaafaagane nze manyi nnyo okunyiiza this is my work nalongo manyi kino njankikubuuze abantu abasinga bagamba nti obutasoma buluma akuze kati gwokuze bwatanseko kulumalumako nali mu Amerika eyo oluzungu ne lunkaluubirira wagenda mu Amerika oluzungu ne lufuuka oluzungu nze tambudde ensi nnyingi nga saasoma obutasoma buluma akuze nga talina magezi watanso bulowoozaako buluma akuze nga talina magezi mazaale naye abagagga bonna bano bomanyi ab'ekampani n'ebizimbe ebiriko amannya tebalina siniya ku mutwe yadde eddiguli kubanga obwongo tebwakoowa okusoma ennyo kukooya obwongo kuba wano Uganda musoma gafula naye mutaakole mubisoma kyovola bansabira nnyo omuzadde afune sente atwale omwana we mu international school asome ebintu ebiri ku poyinti byagenda okukolako byawulira nti byeyeegomba abisomeko omwana aleme kukoowa naye abaana bamu bawunga kuno okusoma kwaffe kutandikire no mu nasale P1 P7 munga kati ebintu byonna bye wasoma ebintu bimeka bisoba ne mu 10 okozeeko bimeka sina kyenna nomanyi nti obwongo bwo bwakoowa kwali olina okuddamu ansa z'oyo gasiya gotagenda kukozesa mu bulamu twasoma maji rebellion okitegeera so simanyi mawumawu wano Uganda singa abantu babasomesa ebintu ebi nnimi 3 Luswayiri Luganda Luzungu kitegedde omuntu bw'avaawo n'asoma mathematics nti alina okubala oluzungu lwalukola ki aluyina tewali nsonga lwaki ombuulira ebintu ebyali okumulembe gw'obote nga mu future yange tebiriimu oyagala nsome ba slave trade bwe bajja mu Uganda nze ne binkwatako bitya kati mu bulamu buno obutawanya tudde slave trade akuyamba ki slave trade mbulamu bwa bulijjo akuyamba ki simanyi history noleko okusoma ebintu by'abantu abafedda nga nabo ensi yabalema gwe byozunga nabo ekitabo osoma nakyo mitwetu
Gozunga nabyo. Ensi abalemerera ne bagivaako. Ne bagyesonyiwa n'okukita ne bakita. Goli eno basomako. Ozunga n'ekitabo. Mu SST. Nti ku byafaayo bya Uganda endagaano y'olwenda. Owira Gasiya. Kati ntwala omukisa okutegeeza nti obutasoma omuntu yekka olaba wano ngenda kuwa example ya Eddie Kenzo. Kenzo teyasoma. Naye nga alina amagezi amazaale n'omukisa. Olwaliro Kenzo asinga abantu mwenna abasomera simanyi kuki. Masomero ki wano ag'ebbeeyi ge mumanyi? Abasomera Zikitende, abasomera eyo amasomero mangi. Era nze nsanyisa nnyo abazadde n'omusanga ng'atunda by'ayina mbw atwala mwana we mu ssomero lya bbeeyi. Abantu bangi basomedde mu masomero ga bbeeyi nga Gasiya. Agenda mu ssomero bamusomese. N'otunda buli ky'olina teri asomesa mbeera za buntu. Bamusomese ku history wa Europe. N'owira embw eyo. Kati n'obuuza history wa Europe omusomako omutwala wa? Lwana nnyo ntuuse ntya mu Europe. Napoleon Bonaparte. Gwe keera ku makyo gambe njagala kgenda mu Europe. Osala amagezi bw'otuukayo ojja bitegeera eri kuba byayo. Ate kati waliwo omwana yayogera ku TikTok omusomesa yabasomesa Canadian Prairies bamuma visa egende Canada. Kubanga tali qualified. Ne osomesa otya abaana byotagenda nkono olaba. Kubanga ogende Canada kyetaagisa ekyapa account eriko sente ezikola ezitegeerekeka. Kati omusomesa talina yadde emiliyoni 5 ku account. Naye nga badde asomesa abaana Canadian Prairies. Kubanga basoma kikwate. Kuba kyobola tebibayamba. Kuba n'abikugamba tabimanyi. Kati gwe lwana nnyo ogende gye babyogera nti Canada, gende Canada. Ozinoonyeeko Prairies ezo. Ozirabeko. Kati abatasome kye tubasinga. Mwe muzungana bitabo bye mwasoma ffe tuzungana nnyo kutuuka gye mwabisoma. Bye basoma okufuna. Ffe tugendayo ne tubiraba mu reality. Nti wano we baaziika Napoleon. Nti yali abeera wano nti. N'ogamba njagala kgenda Manchester kulaba mupiira. Gw'oli eno osoma. Buli muzadde sabira nnyo omwana wo. Muleme kuddamu kutunda bintu byammwe mumuweerera abaana. Omwana wo musomeseze w'okola ki? W'osobola. Kubanga abantu bangi Uganda we yatuuka n'emirimu emirungi bagiwa abantu be bamanyi. Ono yali mwana w'amagye, taata we yali musirikale w'egindi, ono taata we yali atuyamba mu lutalo. Tebakyawa abantu nti basomye nnyo. Osanga pilot nga yayiga kutereeza nnyonyi tamanyi babwe ebeeremeredde agiwugula ate naye nga yalina okugivuga kubanga taata we yaleeta amazzi mu nsiko. Oba Oluganda nga otegedde bulungi. Kati gwe omunaku nga nze oli eyo bonaabona otunda ekibanja mu mwana we yagala asomere ku masomero gesijja kwasanguza wano. Tuba tuyingidde eddembe lyago. Kati gwe mwana wo gw'otwalayo gw'olowooza bonna abasomere wafunako obudde ne mubenoonyako ne mulaba embeera gye balimu. Abali mu masomero abo. Abasomerayo. Wafunako obudde n'obanoonyako n'olaba bo bali batya. Abali abagezi. Abali mu nnamba emu. Kikutegeeza nti buli muntu Katonda yamanyi bwagenda okubeera divorce. Olwaliro singa toli mu YouTube. Kituufu. Kwambye wasoma temwali mu YouTube. Naye watuuka n'olaba nga baakumalira obudde bungi ng'olina okuyiya ng'omusajja obeddewo otya nakyo n'okigattako ebyo by'olina okukola ki? Tuyiya bulamu. Yes. Abaana bakira ku makya n'asoma amawulire nga bamuwa emitwalo 2. Naye nga yamala emyaka 2 mu ssomero. Amawulire twagasoma tugakuguka. Okitegeera? Naye nga bwe tulina okugakolera tewaliiwo ssente. Okitegedde? Wano. Omuntu n'ojja n'obonaabona amawulire obudde ne buziba ne bakuwa emitwalo egi. Naye olina omukazi osula ku apartment olina omwana divorce. Kitegeeza Uganda we yadda kozesa omutwe gwe okufuna by'otalina so si kozesa bitabo bye wasoma ojja kufa n'ebitabo byo. Ng'otudde naye awo. Ng'oli awo. Nze nasoma. Owooza nze nasoma oli ku mwenge kw'ofuuyira oluzungu kubanga wensi we yakuteeka walemu okutambula ne Uganda kyeriko ekituufu. Uganda eyamba ategeera na bwongo. Ffe twalina mukyali waffe Kayongo yali mugezi nnyo nga ne mu pepa awandiika ali bw'ati. Bwe temumukopa. Namusanze ku parking kati. Kati nene eri open tewali akukopa negwe kennyini. Ayite ezidde namasuba. Ogibamu bw'omu nti mbeddewo ntya. Ayite ezidde namasuba. Yali akweka ekitabo musanga atudde n'abaluddo nti wano guggwa tuzanyemu 5 Kayongo kye yatukola. Nga n'omusomesa aba afuluma mu kirasi sawa ya break amugamba waliwo enamba gye taasaze eri gye wadde otugambye. Budde bwa break Kayongo se bagamba musomesa. Mbuye mugezi nnyo. Bayizawo okuweerera abaana kirungi n'abange basoma naye abazadde mbakubiza temugwa ku mabanja. Nti oweerera mwana. Tuyagala kutwala mwana wo mu ssomero lya miliyoni meka? Eyo waliyo abawenze nga basomedde ku bukadde 5. Waliwo ababbi olwaleero nga yasomera eyo gwe gy'otundira ebyotwala omuki? Kindeeta ne ku kino. Buli muzadde sabira nnyo omwana w'essaala buli ku makya. Yakagraduatinga ate mbu
yafiiridde mu bbaala. Buli muzadde sabira omwana wo gambe Mukama nsaba kyotampadde okiwa omuki mwana wange okiwa omwana wange kuba Katonda yamanyi buli muntu divorce bw'alina okubeera nze olwaliwo ntula ne balooya ntula n'abalamuzi ntula ne baani balina ebitabo byabwe sirina yadde P7 nga nagikola mu butuufu naye nga wagikola nagitula naye saagisomaako noma nti P7 basoma kino saakisomaako naye ntula n'abantu abasoma ebintu by'ensi naganya na diguli 6 nogamba bazimu bazibba oba bane bazigula obudde nga bungi yabisoma atya byonna ebyo ninga azirina n'omanya y'ensonga lwaki nekimulesseewo kimutawaanya nti bino ebintu yabiwa obudde bungi okusinga obulamu bwe ate abantu abasomye ennyo balina obuzibu abasinga abantu abali obulungi abagagga bemwegomba lwaki balina ettima ku bantu n'ogamba gundi mwegga tayamba bantu balina abaana batono abamu tebannazaala kati abantu babeerawo awo nga bo bali ku ebyo bintu bikwate byabwe abagagga lwaki bo tebazaala nnyo kubanga bw'osoma ennyo tandika okubeera obongo bubeera international abazungu tebazaala nnyo kusanga omuntu ng'alina buli buvunaanyizibwa bonna naye nga tazaala ng'alina akaana kamu abamu tebalina ng'ali ku mwana omu bw'ati n'abamu tebalina neffe newaffe tukunkubuka naye ng'alwana nnyo abe n'ebyobugagga bya nsi yonna kati neweebuuza obusiru obumuliko oyo ebyobugagga byokola obikolera ani kuba n'abaana abanaabitaloganya obbazaala yensonga ki osanga abantu nga bagaganya nga tebayamba bantu kuba ekiseke eky'obuzadde tebakikola ki tebakirina kuba n'abaana tebabaagala yandibadde abazadde naye olaba tabalina kitegeera okusanga omugaga ng'alina abaana abawerako kiba kizibu naye kati eno waffe eno mu baavu eno obangamba simanyi abaavu tulina obudde bungi obw'okwegadanga mulina bungi n'ebigambo ebiwoomu buli lumu otyanga nnyo omusajja omwavu atalina mpisa era gwamulina nga tonnazaala genda kati omusajja omwavu yenna yonna Katonda w'omunaku bigambo birungi mu kamwake nti nze sirabangako naalongo akakaviiri k'okoze sikalabangako yes noga bebi nze bannaye bw'oli nkyawa nja kufa ebyo ebigambo by'abasajja bateesobola bulungi abaavu mutukuumira ku bigambo kati ffe abakazi tuli basiru twagala nnyo ebigambo ebyo bitali bituufu kati abakazi mwagala nnyo okubalimba twagala nnyo okutuwaanawaana teri muntu awaana bituufu kubanga oba olwana kunsanyusa kati nekya kituufu okiŋŋamba kuba oyagala nkole ki naate ebitali bituufu era mubikkiriza nnyo anti kubanga bebi yabyogedde tulina n'obudde nno obutula ndemu tuplayinga aka audio ng'oŋŋamba naye bannaye bebi wayitirira okawuliriza owulira otya n'owulira ng'omusayi gutambula mu buli musiwa owulira ng'omusayi gutambula mu ntambula entuufu gye gulina okukola ki ng'olwo bakuwaana ebitaliimu era kyobula abasajja abali bize bambi bakazi baabwe babayambako okubawa akasente bakawe bano ab'ebigambo kwe bambi abeeraawo w'ebigambo talina ssente daddi n'akaaba n'ogaba omugagga okola ssente n'ogirekera omukyala n'agiwaako ono amugamba ebigambo ebimutuka ku mutima ate munemwe muba bize mudda mukooye ojja konteyina bazikutte kakati ate omusolo bakubanja tonababwako kyewamuwadde nagamba siraanka omukazi muwoomu nga ggwe amanyi n'okugoloka ekiro nakuteekako amasegi nagaba bannaye singa sikinandikubidde naye munaye ntidde naye omutima gunnumye ndosoncaye nogamba bwenva kwono nzira kuwanga nange kamba bulira abakazi abakyakwanibwa muyina essanyu kuba abaana balina ebigambo baba bafuna akatabo ne bakanako nga bakafuna ne batatugamba baleka balina akatabo abaana balina ebigambo mumuve ku ebyo abaana basi omuyaya akugamba ekigambo n'otambula mu kibuga n'olowooza buli omu yakitegeddeko bannanga abasajja abaavu abwe mulaba omusajja omwavu ekimweyimirira biri ebimaanyi ga kisajja na bugambo buseeneekerevu kati ebyo bwato birinanga n'essene toyina oli mu ntaana otambula wafa mirambo gyezungira ku tosobola kubanga toyina ssente toyina maanyi ga kisajja n'empisa toyina oli mufu omwavu ensi gyesibirako bwereerembu naye omwavu ng'akeera n'ayambala akapale ke ne kamutuuka bulungi nga yayiga n'obugambo buno mami hi mami hello oli otya mukwano oyo muleka atambule obula ensi ekyamwetaaga ensi emwetaaga omulenzi oyo bw'ati ensi emwetaaga omugagga talina kwennyonnyolako nnyo abagagga bono batono nnyo abalina omukwano ogwa ddala kuba abakimanyi nti omwagala lwakuba ebyo byakola ki era ne bw'omwagala nnyo bwe mufuna akantu konna akaba kyankalanya obongo omulowooza nnyo nti asobola okubeerawo without yo kubanga abantu alowooza bangi basobola okuteeka mu kifo ekikyokola ki kyolimu omukazi naye bw'aba nga ali ku musajja omugagga alina mukwata atya nze sirina musajja mugagga na mwavu omuntu yenna akuwa emirembe bamuyisa bulungi omusajja yenna atambuza omukazi n'amutuusa gy'agenda ng'ataddeko n'obugambo obuseeneekerevu
ne bw'aba alina mitwalo 2 awo tebanobaawo obeera nayo gyokola ng'ogamba naye dadi talina ssente kamuweeyo 2 okola ali ku bajeti yo ngamba kati guno omusaala njagala nfunayo ssente ngwire dadi engoye mugwireyo bikanvasi bamuteeka ku bajeti kubanga alina kyakola ekikuwuliza obuki naye omusajja totusa mukazi gy'alaga bw'ogula hali ya kawundo bw'ogula benzi waliwo n'emmotoka empya eyazze simanyi fogo Range Rover simanyi biki mukwano ne boona aleeta 10 naye nga tomutuusa gy'alaga nja kuvuga ndowooza omulenzi oyo mpaka ate awo mba nja kubeerawo kati nze hana naye njagala amugwemu mugwemu nga ye bamuwa Range Rover nga nze ngugusa nga lwabeera yalowooza ku nze munange naye nga sina kyenvwako yadde 10 gwebeerako anti nze gye ndi mukwano gw'abasajja nze mbeerayo nga banyumya emboozi kale gunadde mu kasawuna abaana bali awo bali ku maanyi ga mugongo gyakeera kuba kikalu omanyi ku byafa kale omuntu wekimugamba takikkiriza sigendako mu sawuna kyekibeera mu sawuna nze ŋŋendayo omubiri bwe gunnuma ennyo ŋŋendayo ng'ogyeko kwota omuliro banyumiza binyumize wabeerayo oluboozi mu buli bw'oba oyagala kumanya emboozi mitendera gyonna kati sinzira oyoterawa kati waliyo eno babawoggana mu kayoola kati ffe eri mu executive wabeerayo mboozi z'abagagga kwejjukanya kati nange omwavu mbeerawo awo katebe katebe tebakimanyi nti nze sirinaamu naye entuula gy'otulamu olaga nti nze nakola dda nsiba akagoye kange ngenda okufuluma wali ng'amaaso gonna gali kunze muk'omusajja era naye nze nnyoma zera Saalongo toba kumpasa mangu ensi eno yandimbonyaabonyeza oba gwe wandibonyabonyeza ensi kati emboozi ebeera mu sawuna awo abaana banyumya obuboozi bwe bawo mu mpolampana ga mwana guyite gwawedde ate kati guno omwana mutute Malaysia simanyi Malaysia simanyi wa naye ng'ate yakaawa emboozi zibeera muli abantu zere simanyi nti obwenzi babuteeka mu nnyonyi batya omuntu apakira omuntu omujja Nairobi nenga bagenze kwegatta zina lisikimanyi nabirabiddeeyo mu sawuna babikola gwe gyotikira omuntu omutwala erukuli mwegatte bali bagenda bweru munnanga abantu bagenda eyo mbu ne beegattira eyo kati ate abaavu kuba sawuddeyo akomawo nga musanyufu oba basobola beerera ki seera gigendamu kuba kati nze maze emyaka mingi nga bba wange yabanzijamu omanyi nze sirina kasente naye omwami wange alina mwaka ki oluganda olwo oba olutegedde ebigambo byonna byoyogera tolinamu gwe kasente omusajja sirinamu kasente nze ndi mukazi munaku sirinamu kasente ndeka munnaye nga nazijjawa nze sente ze bange yandabirira nze akasente ndi kukamwami kati omwami wange oyo annyamba nnyo okunteeka mu bantu nga ye baakolagana naki nabo kati eri gye yanzija mu baavu bannange nabyerabira emyaka mingi divorce myaka mingi naye nga mboozi size mwanyumyanga mu baavu sikyazijjukira kuba ate mu bwavu nali siyota yoyo teki enjala eba ekuluma lukadde twali nga tuno tulowooza omuntu alidde ki kati ng'ongamba ate tugende mu sawuna abaavu beetanira sawuna mbadde sikimanyi naye kati baagala nnyo okwesembereza nnyo abagagga bwawulira nti abagagga abeera mu sawuna omusanga naye alina ataddeyo ekyetaano kinaga abaavu bange abo be bantu bange kubanga nange sirinamu kasente saagala bakuba nnyo kubanga be bange sirinamu kasente ndi mukazi munaku ntambula mpita Katonda by the way divorce ng'ennaku z'omwezi 23 ogwokutaano ngenda kubeera ku Theatre La Bonita ng'okola ki Naalongo omuzannyo gwe bayita the best of Naalongo mu kulwanyisa obutabanguko mu maka njagala abantu bajje balabe amaka ku stage onaleeta obuliri bajje balabe bakaba basajja awo mba nnakwogera oluzungu kateekemu naye oluzungu ne lujja luntuga kateekemu awo jangu oyige how to treat your man kiro baana bange oluzungu manyi balwogera ate kati balina ebigambo nga bo tebabyogera ate nga nze byenjagala okukozesa like how to treat your man kyeki mu Luganda engeri gy'olina bayita atya okuyisaamu omwami wo kati ekyo kyembadde ntegeeza kati abaana bange tebanabo bajja kukyogera ekyo kati ekyo sina bwe nja kukibabuuza mu luzungu alina nga awo nendupambana obugambo buyigidde ku baana bo b'oluzungu abaana bange balina oluzungu balinawo oluzungu awo yes no kati anti abaana bajja n'oluzungu lungi kuva ku ssomero kati gwe nga maama awo oba okola otya nti engeri ekiri nti oluzungu nze ndugula kuba nze nsasulayo ssente taata waabwe bwaziwaayo ffe tuba tuluguze kati bana tukumanyira nnyo nga nze ngula
Nkwasasula fees. Nze ngula oluzungu olulaba. Era lwogulako lwotwala nze olwange lwakuma mu kyamukaaga lwe nagulako lwe nnina. Olumvise. Kati kula bonita tugenda kubanga tubalaga. Ngenda kusomeza 23. Mujje mulabe divorce agenda kubanga azannya. Nange ngenda azannyamu awo. Tugenda kumuwa omukyala mukazi we ye Jasi. Mpa kiri ekiwala. Wanna mukadde association. Njagala kiri ekiwala ekyo. Kino kigenda kubeera kiwala kyange mu muzannyo. Anti era nga ngoba ku kiwala kyo. Nga ngoba ku kiwala kya. Ngoba ku kiwala kyo ekyo. Ugenda kubeera bba wa Jasi. Kyambadde bwe kiti mu kiteeteeyo ekyo. Bakira batyaddira. Edira. Oh. Anti zimbadde ekivaako mabega. Nga bwe mbala embiriizi. Nenda banga guggwa. Nolabanga guggwa. Nga bwe kyambuka bwe ngira nti ya. Kati kula bonita bagenda kirabako. Bagenda kirabako kyana kyange ajja kuba. Bayinza olowooza nze byenjogera ndi mu kusaaga. Bo bajje kula bonita. Bajje kula bonita ngenda kusomeza 23 baka abasajja mwe namba yita abasuubira okubeera mujje mu mpagire sente zo zituyambako okulabira abaana bano abakwatibwa nga tebanneetuuka. Mbayambako ne bafuna embeera ennungi ng'okubajjanjaba okubakansolinga. Ate nyina n'abaana bange kasenga awo abaana abasiraamu abatalina bazadde baabwe twagala obbagulira ku luhani banywere mu ddiini yaabwe n'okubagulirayo ku ngoye ez'okubeeramu ewaka. Kale nsaba mujje mu mpagire ku lunaku olwo kubanga ssente ezo 25,000 VIP waggulu. Ssente ezo zigenda kutuyambako. VIP egirako ekiberenge. Zigenda kutuyambako okuyamba abaana abato. Jangu gw'ayagala okwana jangu, ayagala okuwasa jangu. Ayagala ofumbirwa jangu nawe alina godeti ngakola ki ojjulabe ku muko omusajja w'ebbina ng'akuzanyira wali bwakira bw'ayambuka tesimanje mulinyumya abanaasibwa Naalongo ng'azannya mu butabanguko mu maka. Nina ekibuzo ky'obusiru kye mbalengera okukubuuza. Buli musawo atandika kutunda eddagala ebino abatunda habbo. Masturbation yabakola ki? Masturbation nayo giraba divorce. Kintu kya bulabe eri abasajja lwakuba mukyettanira simanyi lwaki mukikola. Akasabbuuni ke tugamba. Kibi nnyo. Kyemisiwa egyo gitukana ginafuwa egyo. Buli atandika. Omanyi nti abasajja bangi. Bwemazisaako. Ng'ayimirira bw'ati. Wana abasajja Abafirika tubamanyi ng'abayimirira n'essuuka n'evaawo. Omusajja Omufirika nga yanyiiza buli asobola okuyuza essuuka. Ng'agize bw'ati. Asobola ogiyuza. Naye kati bw'olaba nga bw'ogira bw'oti, ogira bw'oti. Abantu bangi nga bamenvu. Lwansonga emisiwa bagikola ki? Baginafuya. Era omusajja yenna buli ofuira ekirowoozo ekikola masturbation ati sigenda ogule malaaya. Noonya atakutawanya ku kkubo omanye nti nalidde muntu. Akasabbuuni ka bulabe nnyo bwe kati. Kibinyonyera abakazi bangi bali mu bufumbo tebalina ssanyu lwansonga abasajja kati mutambula n'amenvu mu mpale. N'abakazi bakola masturbation. Tekitukosa nnyo nga mmwe lwansonga. Wonna kibi nti omukazi atuuka n'abanga tawabbaawo ekitiibwa oba musajja ng'alaba nga asobola okwemazisa naye ate ku basajja kibi nnyo nti mmwe kiboonoona. Omusajja yenna aba musajja nga bw'ayimirira bagamba nti omusajja abadde ayimiridde bannange. Naye by'oyimiridde olinga atuula kireke. Tengerere. Kireke oyimirira wenna omanyi olwo omukazi yajja nanyumiza nti bawe baba bagenda okwegatta. Guno gwa waya batega mutege bwe bati. Kati bwe bamala okugutega n'amuvumbika omuligo. Abanga omanyi ng'omuntu agamba nti ndagufashe. Agamba kano kekutte. Ndagufashe. Ndagufashe segeza nti kano kenkutte. Kati omuntu omanyi ng'omuntu okubanga nti atayiminga butayiminzi kanatera okugiragiramu. Abakazi bangi balina ennaku maani. Akaboozi kasobola okutabula omukazi. Kyekisinga okutunyiiza ate omukazi bwe kikole wiiki emu nga tewali anyega munne. Atandika okuyombesa abaana alaba nga buli kimu kibi mu nnyumba. Ava kano nnyo n'anyiiga lwansonga nti ayina obulwadde ku mutwe. Era ensonga nkulu nnyo mugibeeko. Era nze neewuunya abasajja muli waka mwazira abakazi temubeebakako. Tewali buzibu ojja kufuna mukwebakirako. Ate onyiige. Kubanga ate munnaye waleeta wansigo ndowooza olinze sizoni omusigo. Tewali buzibu. Waleeta wansigo. Naalongo. Waliwo ensonga ya bana mukulika eyo mwafuna ettaka lyammwe n'ekyapa enambwayo. Nalabye yatansoyiwa matiriyo. Kati essaawa zino kati ndowooza amaanyi ga Naalongo mugalabye. Amaanyi wateekawo amaanyi mangi. Nali njagala nnyo eddembe kuba ebintu ebyalwa amawulire divorce.
byali mu mawulire naye ng'olaba nti newe tuba tugula ekintu nga tuli babiri wabaawo ebiseera ebisinga asinga okuteekamu kati omuntu ayinza okulumwa ennyo natta omulala ng'abalaabalamu sente ze zagize yadde wateekako obukadde 2 yateekako 8 kiyinza okuliyetinga obutemu kati nze ekitongole mwe nkolera bakiyita Maito Harmony Internship Uganda twagala nnyo obutebenkevu mu maka kati bwe nayita omwana oyo nga tubeera tunyumya omwana we n'atuyamba n'ajja alwala obulwadde obutategeerekeka waŋŋamba awo kati waliwo obulwadde obutategeerekeka mu kutambula ennyo nga kiraga nti waliwo something behind ne mugamba onaabeera otya mu kalina ng'omwana we yafa nga avudde entalo za kalina ne mugamba nsaba okkirize bako kyonna kye basobola okukuwa mu mirembe osobola okubeeramu n'omwana wo nga tolina muntu gw'osuubira nti kati kayise mu ddiiro oba aleeta butwa ne mugamba tojja kubeera happy olw'okuba ayagala nnyo omwana we yakkiriza nambwayo okuva ku kyapa kya Suna Ben bamuwe buli kimu kye bamuwa bamuwe kyonna kye bamusobodde omuwa naye nga ye yali alemeddeko no ye yali alaba nti okusaa ku kye yassaamu tewali nsonga lwaki akola ki ate jjuka yate ffena tetwaliyo nga bakola ebintu byabwe twabyeka nga bizze make mawulire kati ekyatuyamba ng'ayagala nnyo omwana we kati ennaku nnya omwana we ze yamala nga takaaba talya tatuula zaamuyisa bubi zayamba kinene nnyo okukkiriza oleka buli kimu asigaze omuki omwana we so nze nsaba ensonga ezo ne mawulire ziveemu kwa buli muntu yafuna kyateekeddwa okukola ki waliwo abakazi bangi abafulumya engalo ensanga tebalina kye balina ng'amaze n'omusajja ebbanga ddene n'atuuka okuwasa omukazi omulala n'amugoba nga talina kyamuwadde kati ndaba ku myaka gya Nambwa yaba yafuna nnyo okubanga olwali alina ettaka 5 ku 10 mu kyapa nga kike eggayaaza ng'agenda zimbako ennyumba ku myaka gy'alina nze ndaba ekyo kiba kimumala before wano ndowooza nga bakabawa ekyapa Nambwayo waliwo omukyalo yavayo n'agamba nti omwana gwalina si wa Suna Ben oyo omukyala munamawulire akoleyo ku radio nnyina Magwatula gwe nalaba ng'ayogera waliwo bye Namagwatula bye ndabaawo nga byogera n'agamba omwana si wa Suna Ben Nambwayo n'agamba nja kutwala mu kooti ojja kujja obitebye oyogera otya nti omwana si wa Suna Ben otuwulire ne DNA gweyogerako wamugjawo ate nga DNA results ze bagamba tezinakufuluma mu kaseera ako nagenze olaba Nambwayo ng'ali ne Haji Ketti Kavuma agamba nti omukyalo oyo kale amusonyiye ate agambye okuba nti asonyiyiddwa namulabye ng'azzeemu ng'agamba nze ansonyiwangaani olaba Haji Ketti oyo ensonga zino yali azikwasaganyiza bulungi kuba ebintu ebyo byokuba Nambwa yakkiriza okubako kyamu twabyogera ku Sande meeting eyo nebaawo ku Lwokumeka Lwokubiri naye simanyi oba Haji Ketti alwana kulaba ng'omwana ono bamukkakkanya buli ekimuluma akireke ng'ate abamulumya balina kwongera kumukola ki awo sinakitegeera Haji Ketti nsonga ki gy'atereeza kati awo kubanga bwe twali tusuubira sikakasanga omwana oyo gamba nti omusango gujjeyo nti yava mu bbanga n'akikola wabula babimugamba abiveeko ani oluwa abo Bahaji bamugamba abiveeko ne bamugamba ensonga zijja kubeera nga ziranda omwana abeere nga tava mu maki mu mawulire ne kasa bino biwedde n'ekyo mukikole ki mukiveeko ne mugamba era tewali nnyo kyamaanyi kiva mu misango byesonyiwe bikole ki biveemu era omwana n'abireka akola mirimu gye naye amanyi mu Uganda tulina ekizibu mu nsi ne bubanga ne baganda babawala basabire bafumbirwe ate baba tebafumbiddwa basabire bazaale babeere bize abatazadde basabire babe naki ne sente teri mu nsi ekintu kibi nga mukazi kukulanga mu ssiru kisinga obubi ku mulembe guno fe abakazi abakulu fe tusinga obusiru ti omukazi gw'osuubira nti yasobola okubuulirira abantu obutayombagana yabayambako okulaba nti bayombye batya kati divorce oli musajja ngenda kubako kyenkubuuza omunakeera ku makya nga njogera ku musajja eyanneebakako gwe takwebakangako wabula oliranye beyeebakako obusungu obukunjasamiza ekimwa buli kadde oba obujja kuki gwe bateebakako tebateebakako nze gwenjogerako namwebakako ne muzaalamu n'omuki n'omwana gwe omwinako kakwate ki akakunfiizaako nze waliwo ka audio kenawulira awo ng'omukazi oyo nze soogera ku mannya g'abantu nze si gwenjogerako bajjamu commentinga ne wansi awo nze si gwe ŋŋamba nze nyina ebinnamagwatala byendaba awo bibiri bye ŋŋamba
Nina binnamagwatala ebibaddewo ku buli mulembe. Waliwo omwali n'akabina mwalowooleza mu kabina ke. Manyi waliwo figa z'abakazi abatategeera nga ngenda zikwawulira era nga bw'omusanganga. Mbeegendereza nnyo nga buli mukazi yakula bw'ati ategeera kitono. Kalinja kulaga ebinnamagwatala ojja kubiraba. Ngenda bikulaga kusimya nga tumaze olikoodera. Byogera. Biri awo n'olaba ekikazi ekikulu nga kivuya ku mwana gw'otuuse okuzaala. Obusungu obujja ku kinga teyayogera ku bbaawo, teyayogera ku mwana wo, ayogera ku musajja yamwebakako nga gwe toliiwo n'obwo obukadde bwo. Kuba oyo lyagamba nti ekiri mu mwana oyo omuto gw'ogamba mbu omwana ekimuluma mbu alowooza nti oyo omukadde gw'ogamba yayagalako bbaawe. Bw'aba omuntu yali amuterekera ebisimuluzo ng'ayenda ku balala. Kyogamba oyo namukadde alina ensujju mmeka? Alina ensujju 2. Bw'aba yasobola okuguma nga yakwatira ebisimuluzo abagenda okwebakibwako. Kati kyogamba nti oyo yayawukanye feesi n'ebisambi yatiisatiisa ennyo nti bbaawe bw'amwendako. Ogamba afunye ekimyula. Oba ogamba afunye omugogo gwe Kampala ogulabiddwa buli omu. Mago si mawulire divorce. Wabula namukadde ono namagwatala alina ekimuluma ekyenjawulo. Anti omuntu divorce nga nze njogera ku ssaalongo gwe neeyambulira nanneeyambulira nga nsobola omunnyonnyola without you. Tolina bw'ongamba nti olina obusungu kunza nga toyenda nko kubaze. Kubanga Mary ne Suuna beegattangana ne balina n'obujulizi bazaala n'omuki n'omwana. Kati oyo namagwatala ali wakati awo ayombanga nti oyo agamba omwana si wa Suuna. nga yaani notunuulira abakazi abakulu n'abasajja abajja n'emmere eyo kya mbu tulina audio stupid. Bagambe balina audio. Kubanga wano AI zikola audios. Otegedde kye nkunyonyola. Nze baali bakozeko audio yange nga nyombera omusajja nenze ku mukazi unze ku bba wange njagalamu ne bwayenda agayomba sigalina. Mba mumativu nti ajja kudde waki? Abantu bafeekinga amaloboozi g'abantu. Nti wali wambera musajja. Okitegeera. Abantu bafeekinga amaloboozi n'owulira nga gw'oyogera. Nenga amazima nga newe wawe ebase. AI ekugasse. Nga tojjukirako kwogera audio efaanana bwetyo. Kati ntwala omukisa okutegeeza nti Suuna gwe boogera alina ebigambo bingi akola ku leediyo. Ku leediyo akolayo nga Kasiro. Ayogera. Kyogamba audio eyo gye yabawa tasobola kubyeyogerera nga tebamukyaza ku YouTube. Kankubulire wano Sitaani yejja ne yeewa omulimu. Nayagala okubeera messenger wa Katonda. Kyamuyisa bubi kuba Katonda gwe yayagala okwogera yali yeeyogerera. Nekijja kimukosa. Kati nabo mbasaba nga tebannaba kutuvuyizaako kufunta ntama zaabwe. Si be ba messenger ba Suuna. Bamuleke abaana kyayogera. Oli gwayogerako alina right emwogerako kuba yamwebakako n'amuzaalamu n'omuki. N'omwana. Bano right bagijja kuki. Tikubanga balina amabeere amanene. Mukwano gwe. Ate divorce tubanga yagatunyimye nga saagala kunyiga. Nze bw'olabanga ebintu byonna byonna nga byefaananyiza binnamagwatala tobimbuuzanga. Kwanze nagambye. Bw'olabanga omuntu yenna awezezza emyaka 4 n'atuuse okufa nga entegera ye temulaga nti onaatera okufa kola ebijja mu bakazi balina okukola abakulu. Tomuteesangako. Byebiriwo eby'abakazi abakulu balina. Omukazi omukulu yeerekereza. Ate yeesonyiwa. Omutima gw'obuzadde gujja. Kati kinamagwatala kinabye kyanga kigamba mbuze nagamba gundi tatuyita mu kisenge kimu gwe obusungu obujja kuki ng'omusajja gwoyogerako wange n'omwana gwoyogerako waani gwe wanyiigira ki nakibizza ekyo ye yanyiigira ki ffe tulina abanene stupid gomanyi abantu abanene be balina mu ggwanga n'olaba embizi eyeevulunga mu bisooto muffe tulina abanene n'ensiba gundi okyali feeke nnyo olina mu ssiru. Abantu balina abantu divorce. Nze nkusiba. Nga tebaboogera nako. Abantu balina abantu nze nalabako omusajja bamusiba ne bayimiriza bbaasi yeruzira ku military. Essimu egi. N'agamba tevaawo awo bagaye bamubanja sente kazijje bamuggyemu. Yoyitone sempi gye ne bamugyamu. Abantu balina abanene abakuba n'essimu ne bbaasi ne ziyimirira. Oluganda ng'otegedde bulungi. Mulekerawo okumanyira abaana abato mutuuse okuzaala kubanga ojja kujja okuba amabeere agakulukuse galinga ag'embizi. Mbu bannange nze nyina gundi wange abuuza gundi oyo tufunye tutya. Yagamba omusango abuuza tumukoze tutya. Yagamba omusango tagenda guvaako. Saagala kumanya saagala kwogera ku mukazi we oyo nze. Wabula nze nyina binnamagwatala ebibiri bye nalabye mu maki. Kale tugendere ku ebyo. Bagamba Bobo oli abasonyiwanga ani yagenda mu kkooti. Anti kati ate era n'amateeka ffe nze nyina omukisa bawa ngeje gye yafuna omulimu wano ku kyalo.
nze nyina looya ebbanga lyonna ajjayo ba TikTok abo nabo olaba basibwa. Nze nkulaba mu nsonga zino nanti. Tegedde. Muyina nga banjagala mu State House. Ani akubi? It's okay kamala okulikodinga nti kakati divorce. Nso okuwerekera. Abantu balikirawo okutiisatiisa abantu. Okitegedde bulungi? Oyo omukazi akulukusa amabeere bw'abanga gakumukulukusa gato nga tazadde babe ayonsa abasajja ave ku mwana. Abantu divorce bajja tuze emize. Abantu bave ku baana babaki? Babaana. Olaba omwana omuto afunye amagezi agayawula nti oyo sijja mwana okula. Simuddamu. Gwe omukazi omukulu ayonsezza abasajja ebibuga ebisukka ebitaano. Lwaki tobaamu amagezi olunaku olumu n'ogamba omwana oyo talulwa mwana kamuleke? Ayonsezza abasajja. Omwana yali alwanirira ddembe lya mwana we. Kati gwe olw'okuba nti tokyalina nsonyi ensi yonna ekwebaseeko oyagala buli kintu gy'okikole ki? Tojja kutiisatiisa wano muntu n'omu. Nyina abanene koma nnyoko. Ebyo abantu balina abanene toddamu na twasamira. Nyina abanene. Kale otandika otya okuba ng'ofiira ku mwana omuto n'omwana we. Kuba nambwayo ndaba asiri ye musirifu ali awo. Omwana takunyega, omwana akusiriikiridde, omwana bw'ojja bwe yasamira ku mwana we ebigambo, ne bw'abanga kitawe yali agambye nti atwala mwana ku DNA. Gwe byali bikwatirako wagwe bateebakangako. Era kati obusungu obungi bw'olaga ensi obujja ku ki? Kyogamba bwe yali asinga n'abaana ye nambwayo yamuyambako. Anti yali ayagala kubeera w'amaanyi mu kibuga. Yasingayo n'abaana. N'agenda ku musawo n'asaddaaka ye ekyo. Kati lwaki addira obusungu bwe nga yali ayagala kubeera w'amaanyi abuteeka ku nambwayo omwana omuto? Yasingayo n'abaana. Basawo abakazi abantu bangi bana balina amanya nga bana bye basinga. Wano tulina omuyimbi ataziika. N'abaana nti mumusinga tozaala. Sigamba nti bamutonda tazaala nedda. Era ayagala kubeera w'amaanyi. Engeri yali ayenda ku buli ajja. Mbanga gwe balaba mu ekibira ky'ekibuga Kampala. Emyaka nyuka nagimugamba weebale waloga naye kati okuze. Tulako waki? Kati n'abaana asojjijja. Yawunzika afunye ekisiraani nga kiswa radio ne TV. Olasobeza eddagala. Kati n'abaana gyagisinga. Takyasobola kuba n'omusawo yafa. Kati ntwala omukisa okukutegeeza. Wano waliwo omuyimbi yagenda n'asinga n'agamba ne bwali bataata sirikola ki? Era yetaziika wantu wonna. Talabwa nkujja ng'omugambe mukamba. Wali omulabyeko ng'aziika? Sooka okomewo. Nedda. Sooka okomewo nedda. Siwulidde bulungi sooka ojja kujaajamya akamya. Nedda. Siwulidde bulungi. Saalongo omulaba bwansikasika. Nedda. Oyakyagala obeere makindi. Yana divorce mwatya nnyo kati ono w'amabeere agakulukuse bw'anaakukwatako. Ayina abanene toofe mangu. Olaba otyanze mutono munno. Gwate oyina abatono. Kati oli w'abanene. Nze sina yadde omuntu n'omu mu nsi. Sina yadde munene n'ogu. Nze nina bba wange yekka ye munene wange kuba yagula emmere n'enkola ki? Saalongo sina kyenkoza. Mbadde mugamba bugambe anziriremu. Kakati gwe wali omulabyeko ng'aziika? Ne simuwulidde. Naye tomuwulidde. Yaziikawa. Njagala ojjukira ofumitirize. Ompeeyo wamu yali aziise. Yadde ng'omuntu wa kibiina kye yafudde. Oyina wali omulabye? Simulaba. Kati ate okyogedde ne kati abantu basaddaako ebintu ebyaki? Ebyenjawulo. Oyo omukyala omu ku abo bali benna kunyumiza bannamagwatala baffe. Yali w'amaanyi mu budde bwe. Naye ng'amaanyi ge gava ku ki? Ti yali alabika bulungi nga buli musajja ajja ayagala okubeerako naki? Naye. N'ayagala omusawo amuwe eddagala okwenywereza mu buki? Mu bwa sereebu. Mu bwa sereebu. Kubeera superstar. Yes. Olw'okuba superstar bwali bw'amagulu bwatuuka essira ne buyiika evviivi. Nga talina muntu alaba bulungi bwe nti ali atya. Kataddira busungu bwe kubuleeta ku muntu abonaabonera mwana we. Nze divorce nyina eddembe lyogera ku bba wange n'abaana bange. Gwe gwataayendako. Olw'okuba mukwano gwo kyogamba osobola omunyonyola nga nze bwe munyonyola nga yeeyambudde. Obusungu obutuukawo oba obujja ku ki? Kyova olaba abantu balogo. Akuloga n'ofa. Abantu balina obusungu ku bantu nga tolina kiwamukola naye ng'olaba nti obusungu bwakulinako buki? Kubanga nze bwenkeera ku makya n'enkuwaabira n'enzidrowing omusango. Goba tolina musango gw'onvaano. Okujjako naawe okwata ekkubo. N'ogenda n'owaaba ogugwo. Ng'ompaabira? Yes. Oba Oluganda ng'olutegedde. Okwata ekkubo naawe n'ogenda n'ompaabira. Kati nange n'enzijja okuwoza gwe gw'okola ki? Naye tolina buyinza bugaanira mu gwange gwe nakola ki?
gwe nawaaba nno nyina obuyinza obugulekayo oba obugukola ki obugujja kati awirayo naye nanga ayagala kufana muntu akwate ekkuba agende akole ki awaabe simple as that ekisooka ekirungi bannamagwatala balina abanene ate mmwe temulina yadde nze mu nsi sina yadde omunene ndi mukazi munaku ntambula mpita katonda sina yadde naye omwana Nambwayo alina kaadi gyazannya ey'okusirika abantu boogera ali awo yabalaba bulaba ekisooka nno omulwadde Nambwayo senyiga amuluma n'ekifuba ate ekirala ekyawukanya abantu abalala ku Nambwayo entegeera ya mmeeru yanjawulo ku bantu baali mu kulwanagana nabo ye byalwanira byali bimukwatako mwana bbaawe byali bimukola ki mukwatako kati waliwo abalala bano bannamabizzi abenyize mutwe utabakola ki otabakwatako kati ajje abantu unakaliko yogedde nti yawongayo nabaana kati ajje abantu kuleki kuba talina lutalo nabo be bayingira mu luki talina budde bwabwe kati omusawo mpoza omusawo yafa yafa mbadde nsaba akuyira omusawo amuddize kati asobole bwamala obimuddiza ate naawe akuwe asobole okukakkanya obusungu akuyiseemu eggaali ng'ate ayina wano asooka ano nayo eri ku musawo gye yateka ebintu bye tatufiirako Nalongo kitone yaddenja ate alina munene n'ogu no lwalabiseeko aba atuukira ku nsonga ndowooza tunaddamu mu kitundu ekinaddako naye oyina nno gwe waleeta wano nampalabula aliwa wali awo wamalevu amangi naye agenda akole aliwa teri musajja mwavu atalina bigambo bingi ono gwe nakyazaako oyo omwana yali anzise naye munnyonnyola ebigambo bino ekyansanyusa twali tuwagira omuntu atya ekyewuunyisa omu ekyewuunyisa oyo no muganda wange wadde okimanyi mbadde sikimanyi kati muwalabule bulungi kati gamba eyo embwa ya muganda wo nti omusajja ow'amaanyi alina kukola ki kola ssente bw'aba yeegasse mu lutalo lw'abakazi olw'ebigambo tujja dde muwanguliramu kuba tujjako era tugambe nti yakwata Esther kitegedde yali akutte wano omwana aliwa wanti otanti tolwa bigambo ekigambo akikutemako ne kikukolako okitegedde kati mugamba agamba levu agatakka nsujju ago nja kumusanga mmukuba ekubi sula flexible Nalongo agenda kukuba nja musanga mmukuba ekuba agatama nange wangambako ojja kunkuba nga tonkubanga nja kukuba flexi simanyi flexi sula flexible musajja wangu bambi yali alina akakwano ke kawolereza naye kakwano ka kagambe nti entalo zonna bwe ziba nga za mukazi na musajja na mwana nate kyewunyisa abantu abasinga balina ate kyewunyisa byonna byakolebwanga naye nga mwena muli ku side eno era ensonga waki namusonyiwa nali ngenda kusooka nkubalangulire flexi alege gwe omutogo mulinga wotammero bagiyita mboona ya mutwe baize n'ofuna abantu abanvuma natulawo nembwatuka neeseka yali mukambwe nnyo nga naye nembwa ya fulakisi yali mukambwe nnyo Nalongo gundi nenga ate okumanya bwe yamala okuyomba kati bwe namala ogigatta nga njaja uploadinga kati nenga Nalongo yankyawa luli kati ate nzinkoze ntya naye mutima nengamba wansi mu hashtag nengamba Nalongo kano nkoze kantu mbadde sina wenkajja babu mpereza mini box nengamba naye n'oyo fulakisi emboka ezinamukubwa anazisobola kati no twali waliwo nakuyita yaliwo ewa wetwali kazimbe wali saamulaba ate wandimpise nenkikuba olubuto olwo nja kuba fulakisi era olutalo lwange ne fulakisi siraba alukola ki era kati kyengenda okukola nze ngenda bayita abo ndyoke nkukubire fulakisi siraba ayingiramu olwo luki njakudde ebbali ndawe oba onoosobola okuba flex anti ngenda kukubira fulakisi omwewulira emboka zennakuba fulakisi Olabonita tuliyo ddi ye musiraamu ate kati fulakisi ajazanye nga omubbi w'ebintu ajje ng'omubbi omuwaddemu roolo mu muzannyo gwo gwalikola bonita ng'ajje ng'omubbi ajje ng'omubbi w'ebintu kuba fulakisi engeri gyalwanirira abakazi n'obubbi abusobola abakazi batononya abatali babbi abakazi mukibaitira muli babbi batali babbi kati omukazi akutwalako ekyo ng'olaba ate kati ate bana mwemusabiriza ebitali byammwe abulanze nsiibula ngende akula bonita tuliyo ddi nga 23 ogwokutaano 23 ogwokutaano tutuli wala wakati wiiki ejja tutandika ogwokuna ekisibo kigwako ndowooza wiiki eno ate nga 2 tuli Lugogo ewa Omega 256 Omega nakulaba n'Omega embalala ng'oli ku kidobo oti yes eyo shono but bwagibaamu mbanjirimu alikuwa Robert ne ssente bali babagatira lubaga ku lutikko
empeta bayemba baleji wabula va ku mwannyinaze totwasamira nobati ampe ku ssente mukubire nobati ampe ku ssente kambe nga mukwe nobati mpa ku ssente ndabo banampa bana naye bwaziteeka kweno bagibanja ate awo watuukawo otya fulakisi bamanja olabye okwiraana fulakisi oyo w'omulevu yakwatedde amabanja fulakisi alina amakulu ate kati omana omuntu ayomba bwatyo nga musajja nga waliwo ssente gwena omusajja gwomanya alina ssente ayomba nobati simu kijasinga okwata naye MTN nate simu yange eri kati ate lwaki muveeko nze nja kutwalayo mbadde njagala mugambe dini naalongo kitone wona aha yino ino esooka eveeko nobati events MTN Flex organic nobati events nobati mulokole bambi musajja wattu baali bamujamu erinyo yalijjawa nobati ogamba otya mbadde wane naalongo kitone nga tukola sho naye naŋŋamba nti gwategeese omega 256 naye kati ate ndowooza ogenda kumpayo ku ssente naalongo tosirika yongerezaako ebigambo agenda ajja kuwa sooka olanga esho nga 2 ogwokutaano twagitandiseeko dda twatandise dda tuyisizaamu era ayisizaamu wamba kati awo tujja mumuwa kati ayiseemu ne wemba siriiwo so nga 3 awo tukuwe aneekweka ono nobati atakwekweka ali bize naye nga ki ekiriwo nobati okay kati ndi wano kaninde oluseke lwange lutuule bulungi naye kenyini munoonyeeko nobati nakoze office nakoze studio wali makindi munoonyeeko omucha akoleyo akantu nakoze studio makindi wano nga kwekyande mu kazimba akali waggulu awo twabifudde serious akati mba mukole enkuba etonya kati ebintu twabikyusizaamu era njagala etofaliyo bonompayo miliyoni emu nja kuba njaniriza tumala kuva mu sho sooka olanga esho ngenda nina gitandise dda nsindikira akalango kale sebo ndowooza gwange ngukoze naalongo kitone bwetwe tumusiibudde waliwo empulidde wogenda kwerekireko sina gyendaga jeste mwana oyo simanyi kyakoze naye sina gyendaga akikoze naye sirina gyendaga mubeere bulungi mweraba